Mpozi wabadde ogamba nti nyakabadde ogamba ki? Wabadde ogamba nti inda obuno obuntu bwakutukira mu nsawo yawe bonna ne bukunkumukira mu bino obula kasi simanyi nakumanyi kino kyewasembayo okumpeereza oba nekiresi kyewasembayo okumpeereza nali manyi nekiresi eyo njiguze mu brandi nene tegenda kutu okiraba bintu byakunkumuka nedda omwana ogundi Robert yabikutula Robert naye nali manyi Rose yajja bikutula ne waba Robert naye buno bajja kubunkanikira bangaba bakibola obuzzaawo mama nawe tozzaawo nekiresi maama ene nekiresi yava e Bulaaya olaba negundi yine egenda eggwamu kapafyuko kyakayina mpunyakawo ekyalo kyonna kigamba kyekyo naalongo wuuyo kwegamba kuno oli serebu mpunya kaloosa mama linda akomaliriza okusomamu mu bino bipapula kubanje kali kalungi naye bankakozeeko nayagala nkakwata empula paka woolidda tofaayo kuba ngenda kuddayo nkole ki ngenda kuddayo nkole bwe naakola ajja kubeera nkuweereza okitegeera naye mama kuluno njagala tubeere siriyasi njagala sente buli sente gyenkola anti waŋŋambye zoddamu okuweera za kuzimba anti kuzimba nja kuwangako andabe kyemanyi wemba ngenda kufuna 2.5 nja kuwangako 5 buli mwezi tuso okunyirira ati then buno obubiri tebukwatibwako zezo okuzimba kati zino nyigulirako muzukulu muntu ntono abo jukira ne school fees omuweereza awo mfunye bulungi mama zibeere kati zine empapula za kampuni gyogenda anti ndi mukujjuzaamu lwakwa mama osumbuwa kati osomeko nange kale mama obitegeera ntunulemu kale kansomemu wanira kikanga 2 ntekeko siginicha mbitwale kwa lero kati oba ogenda nga ddi mwezi nga 2 ngenda kubeera travel wamma sibiri ngenda beera ngenda luno ndumaze mama kamalirize luneno lokaye naye kampisemu ku maaso ne mama sente nga byesulise biveeko tobisobola leeta kale kusomere jangu kusomeremu mu bino owandiika bulungi neera so mama eyo kompyuta yewandiika bino si ebyo kati obedde owandiika sigiri kyange nze nno mbadde mmanyi owandiika muwooti nti mwana wange owandiika bulungi olinga emisitale gyonna wabula mama ndekaawo eno kompyuta nzoro mbadde empaana gwe kumbe mwabitayipanga kompyuta mweje mwasomera mwawandikanga kuki mwawandikanga kuki oliguni babazungu fe batusomesanga blackboard inda mukutabanga nga bateekako omusitale kati nga mwe mugamba twawandikanga zino caligulaffe ngowandika gel bel ke tebyaffe byali byanjawulo nnyo kale mama soka mpuliriza kawo nzite obweda manyi omuntu afiira ku geeti ate akantu mwakasibi nga manyi mupya tamanyi nawe taata yakomyewo maama nsanyusa okukusanga twaze tetuzunzizza njuki omwana yayepise nenjijala daba sikusanga owange nga ndi mu mirimu nakedde nnyo nkgenda mu mirimu nga nyina bye neetaaga eradde maama bulungi maama sibyetanno maama bulungi gyebaleko mukadde gyebaleko kale maama bigenda biti eno bwe bityo mpola mpola mpozi mweyo naffe gyetuli gyebale gyonna tukola ebagirwa kulwala obulwazi nga maama lubyamira kyatukola mulabye nabwo mpola mpola lulina lina akamala nefuna ejjute nelivaawo kati nebampakalagala nesiigako nedyoka nfuna ekifuba lubyamira nasooka mpisanzi ffe tetulina kyetukola mu kyalo tulwala bulwazi era mwebale kulabirira kale maama namwe mubyebale byonna kale mugyebaleko nvuddeyo anti maama namuyise namuyise anti ng'ensonga ziri ze nabadde nakugambyeko zikyaganya okutuka kwe kuyita maama naye kyenasazeewo kyenagambye wakiwulidde
nti nze sikuganda kugenda gwe oba oyagala kugenda nze sikuganda kugenda era ngenda kuba kati nze ebintu bibino final remarks bazimpadde papers bazimpadde zisayinize ngenda zitwalayo tufune n'olupapulo olulala olwerere tukole agreement twawukane bw'oba oyagala okuva wano baana bange niyo kyesitegeera tonambulya kyapisiza ate muli kuki mama ngenda kukola ki ngenda kuddayo nga bwe nkugambye ngenda ku mulimu ngenda kukola ekyo kiwuli namaze gundi kuba ate mulinawo obuzibu n'omwana obuzibu bwe buli maama talina gy'agenda bw'abanga ayagala kugenda nga otwawukana ate lwaki mwami talina gy'alaga mutabani lwaki maama emikolo wagirimu bulungi olwali okumala okwanjulwa bwetuti bwe bayanyanjula bulungi wayitawo omwezi ogwo n'agenda anoonye ku ssente anti emyaka 4 contract za mirundi 2 zonna ozigasse gy'emyaka 4 nze ndi wano awaka ntudde akomyewo amaze emyezi 2 addayo era empapula zisina ngambye abamaze ate wano bagenda mu akasente akasinga wali wabadde basi kakati nze sijja mugaana nze sijja kubeera wano bwezinge ntuule nange nkaluubirirwa okubeera awaka lwendowooza okubaako ate okaluubirirwa ki naawe nti nina omukyala kyokka omukyala gwe nnina ali bweru ali mu kupakasa nze ndi waka bwe nezinza awaka bwe neetolola bwe nkomawo bwe neewunika mu nju obw'omu kubanga omukyala ali bweru emyaka 4 n'enkigumira kakati omazewo emyezi 2 oddayo ekyo sigenda kigumira anti kino kyanjawulo nzirayo okukola ate eri ngenda kukuyisa budde ngenda kuyisa bivu oyagala omwana abeere wano atuule nga tenakyakola bw'abanga mufumbo nga namwanjula yanyanjula omwana ate singa siri mbaana nga muka nze kakati sijja kusobola kwekuuma bbanga liddako awaka nga nezinga lwaki tuleka wano nga tusayinize nti twawukanye nga kiki ekibawula mpase bulungi omukyala anaabeera nange gwe nabeera naye mama wamawulira kirabika alina omukyala ndowooza bakola tosala bigambo ayagala kuwasa ne bwe naaba naye kambe naye kale bwobanga bwolowooza sifaayo kati wabanga gyali kamwanjule mu butongole mufune mmanye nti no nina omukyala kyasigaenda eri ngenda kukola ogenda kukola temutuuke tuteeseganye omukyala kale agenda akoleyo gino emyaka yokka emeka egyaki nga nze ntudde wano gwe maama ekyo olaba kikola amakulu onsonyiwe maama okukalamuka bw'aba agenda twawukane tusayininge wano nti nze naye tukyalina mutawana nange mpase omuntu anambeera anaaba agenda tayagala ngende kukola sente zebagenda okumpa kwe bagenda kumpa bukadde 2.5 bumpenga okagamba ng'oli mupakasi mwana wange yogera bulungi waliwo woyogerera obulungi naye watalina kwogerera obulungi ekirungi maama wuuyo waali ebintu maama waliwo wabifuna byonna nina kyemmanja kati siina nange kyemmanja omukazi gwe mwampa twawukanye ono olwaleero agende siina tabu sigenda bwaba kyayagala kati nze mukolere ki genda omuntu omukulu ng'ono atamanyi nti olina omukyala bw'avaawo n'akola maama bwe sitakola abaana bange banaabeera bati bana abasajja ngoye beetuusa buli lunaku abaana olina okuba nga okola nze nange sina kugamba genda kati kanfune nange anandabirira mwe mwagala okulabirirwa nze saagala kulabirirwa nze saagala kubeera na mukyala eri ngenda kufiirayo ngenda kukolayo myaka enange onteresaawo ndi muzigo gasiya agenda kwanguwa